Abakulembeze mu division ey'Ennyendo Mukungwe eyatondeddwawo mu kibuga Masaka batandise ku kaweefube ow'okusaawa amakubo amapya okwanguya eby'entambula. Tulakita ezirima enguudo zibadde ku mulimu okutereeza amakubo gano era ng'endala bwe zinyiga nga n'abamu ku bantu batandise okugeeyagaliramu. Kaweefube ono atandikidde mu muluka gw'e Bulando awatemeddwa amakubo abiri okuyunga abatambuze ku kitovu Bukyulo n'okutuuka mu Nnyendo. Meya wa division eno Mike Mulindwa naku musana ategezeza nti enguudo zino zitondeddwawo n'ekigendererwa ekyokutumbula obuweereza mu kitundu. Twasalawo okugulawo amakubo gale twateekateeka amakubo 3. Ekkubo lino erya Musule Road liriko kilomita 1.7. Ekkubo erya Bukyulo eriyite wa Muzeeyi Kibuuka ligende ligatte kulidda mu payini waggulu eri eryo liriko kilometers ziri mu 3. Mulindwa yeebazizza abawaddeyo ekitundu ku bibanja byabwe omuyisiddwa amakubo nga tebasasuddwa. Kati kituyambyeko luli oluguudo lwetugenda okukola wali olugendo e Bukyulo ate ddwo wabi nnyo nti n'abantu ababeerayo wansi eyo tebasobola awamu n'emmotoka tezituukayo. Njagala okwebaza abakulembeze abakkiriza tugulwe ekkubo lino. Ekkubo lino kabadde kakubo katono nga kabigere. Naye ne tusalawo bwe twalituukako ne tutunuulira birina okuyamba abantu baffe nga tulina kuba nga tumaze oddikola nga lisobola okuyisa emmotoka ng'omuntu tubawonya okwetooloola engendo ennene gye badde beetooloola ng'ate abantu baffe bagenda okwala okujja mu ddwaliro nga tebali bulungi. Bakansala abakiikirira ebitundu ebiganyuddwa bagambye nti basuubira obuweereza eri abantu okwongera okulongooka. Ennyo okulaba nga amakubo gano gakolebwa kubanga ssente tujja abantu tufuna abantu bafunamu omusolo naye nga tunoonya bye tulina bakolera nga ate kino ekyo ku makubo kye kikulu ennyo ekisookera ddala okubeera nga tusobola okukolera abantu amakubo buli omu n'aba nga asobola okutambula obulungi. Wabaddewo embetezi mu kutambula okuva wansi eyo Kayijja okujja mu Kitovu wano ddwaliro. Kuba Kitovu hospital ge gamu ku malwaliro agali mu Nnyendo Ssenyange amanene. Naye nga abakyala abazadde ate bamala kwetooloola Kitovu ku kyaki oluusi n'atuuka wano nga n'okuzaala azadde. Tutandise okugalima olw'ensonga nti twali twagala nnyo okugalima naye ekiseera kye kibadde tekinnatuuka nga ssente ze twagala zibadde tetunnazifuna bulungi. Naye bwe twafuna ssente ne twerekereza byonna bye twali tugenda okukola ne tulaba nti katumale okukola amakubo gano. Achilles Kiwanuka yinginiya w'ekibuga Masaka alondodde omulimu guno agambye nti kaweefube waabwe kwe kulaba nga abantu beeyagalira mu kibuga ekipya Masaka. Naye katwanguyirwa nnyo bwe tufunye ekkubo lino ate neebaza division ya Nnyendo Ssenyange kuba nti yakkiriza n'ekkubo ne liwa erinnya lya kitange omugenzi atunira Omusule era okuva ne liyitibwa Musule Road. Bannamasaka bafune essuubi ddene mu kibuga kye bafunye kubanga kye tuli mu kukola wano kigenda kukolebwa n'ewalala. Ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nti tukola amakubo amangi wonna we gasoboka enkulaakulana esobole okubeera nga yeeyongera. Byamukisa Ronald, Soroti TV, Omunnyo.